Sobola. Omuliro gutabuse. Omuliro gutabuse. Bavuddeko obuzibu. Buvudde ku ki? Ab'entebe beerumaluma beekola ki batwedde ebisomoka z'abakasitoma zaffe okujja. Ne baleese omuliro tebalina kyakukola kati tusaba emmotoka gavumenti etutaase tuteera ebintu ebifukumula amazzi. Omuliro tetwagala. Gavumenti ekimuwa ekiri sera tetubonaabona nabwo. Twakamana essaawa Omuliro guyinza okuba guvudde ku ki? omuliro guvudde ku b'entebe beerumaluma muvudde wano bekuma omuliro. Waliwo kampuni y'entebe awo? Entebe emmotoka zaffe okujja. Okay. Emmotoka z'abantu zonna Sebo. N'ekibanda ekirala kino nakyo kimaze okukwatibwa. Nebeera nga bakaggyeko kubanga kajja kunazi. Eri ku gundi ku mmeeza.
abakyala abalina mu bizinesi amaduka ngaako abalina mu saluuni bonna bafiiriddwa ebintu byabwe naye kyetusaba gavumenti ejje n'abakulembeze bafamu betubalonda bajje batuyambe ekyomukisa omubi nti embeera bwe badde bakulembeze tutuleke ku bakulembeze tuleko omukulembeze omubali onalebo noemachindi esabagabo Serukenya yayanguye okujjama mu kubanga ateekawo embeera naye abalala tetulabyewo ku bakulembeze kabaani naye tusaba nti bakulembeze baffe mwena kubanga waliwo esasa ng'egudde mu kintu tubasaba mujje mube nga mubeerawo muyambe ku bantu ku mbeera kuba omuliro gukuta okumala eddakiika kumpi ssaawa nnamba ne nga tewali kikolebwa tewaliko naffe tubuuza ki ekiddako nga tekweyongera nekyokusatu twebaza mukama katonda nti tetulinawo muntu wetufiiriddwa bintu byaffe kuba bulamu kitusobola okubeera ekikulu tufiiriddwawo amanya ekitundu kino ekyemakerere wano biriddwa ne matiriyo nadi nakamusuula mamiliyoni 2 twali twakamusuula ng'abaana bali mu kukola leero mmandi n'emmaali yonna yonnefudde bane tetumanyi kyetugenda kukola ngaffe abavubuka anyaga ngeze gali wa mukuli chairman w'abavubuka WNUP Kawempe South banange omuliro kwe guvudde omuliro tubale tutudde walere kuba wanene nawe emmaali yange badde nkoleranga wano nga ninawo n'abaana abakolera emmaali yange yonna egenze omuliro guvudde mu kibanda kibadde kiddiridde nga bakoleramu abaana entebe abakoleramu n'emmeeza omuliro kwe guvudde tetutegedde kwe guvudde naye tugenze okuvudde omuliro we gukutte ne gwokya ebintu byaffe ne tulwanalwanako ne bigaana naye ekintu kyennyongera okuvumirira ekintu kya Uganda Police emmotoka zimaze essaawa nga 2 nnamba emmaali yaffe yonna neggwawo emmaali yaffe yonna eweddewo naye nga ate pulezidenti yatugamba bwakuuma abantu naki nga bintu byabwe kati ne twebuuza bannange ffe bageto yuti tugenda kuddawo kuba emmaali yaffe yonoonese nga ffe bageto yuti gavumenti mugenda tukolera ennyo okuyamba singa si poliisi n'ebintu by'abantu bino ebirala awundi hiya bali badde babikoze eki bali badde babibbe era tugyebaza ku mulundi gwo neekoledde eddala ekisingira ddala eky'amaanyi kuba kino ekitundu ffe tuli mu kitundu ekibi ekirimu abantu bensobola okugamba nti abagala okukolera mu nsawo z'abannaabwe naye tubeebaza tibakoze omulimu munene nnyo kubanga basobodde okukola ki okutuuka mu budde ate ne bateekawo money power n'omuliro baguzikizza ebintu bingi osanga byaliyidde n'amasomero gonna galiyidde tweyanzizza nnyo nze nkuwulidde okuva emabega ssaawa wange emu tubadde tukola emirimu gy'obuteke kuba nze ndi mukulembeze w'abakyala mu katale tubadde tulina bye tuliko ku bino okuyambako kesisa okujja abantu ku makubo bwe tulabidde omuliro ne tutambula ne tutuuka wano bwe ngulabye ne ngamba nedda kankubira alasisi naye mwebaza naye akutta obudde n'atuuka wano yesebo ekyo kansuleti buli omu gyali mu ggwanga university wano tuli wanuwa ekizibu ky'enniyo omuliro gubadde gutusazeeko naera ng'omanyi nti abaana abazikizi b'omuliro babeerawo nga ne gavumenti emu tenaba kuyingirawo tubadde tuli awo fire brigade neyingirawo nezikizazikizaako naye abaana bakyakola ki bakyaguzikizazikizaako baganda bange temulina omanya akalyo katuyiseemu nnyo era buli omu avudde eri gyava saapulo wawa lwayise ludda wa eno kaleerwe nga bamanyi nti ekitebe kyabwe kikoze eki ekitebe kikutte omuliro naye kibadde kirungi nti ekitebe tekikoze eki tekikutte kaliro so baganda bange twegendereza abantu abakolera mu magalaja abakola ebintu ebyenjawulo
tuba tukumaka lyo tetumanyi oba omuliro guvudde ku kyo baguvudde ku ki so tugenda kuba twongera okukola ki okukola sakwe tulabe engeri omuliro gye gukoze ki gye gukuttemu so emali y'abantu nnyingi eweddewo ebintu by'abantu bingi biweddewo abantu bazza abaana ku masomero entebe abagagga abamu babadde batusasuddeko mmotoka z'abagagga ze tubadde tukanika nze ndi makanika bwekitegeera mmotoka zibadde zikoze ki mmotoka ziyidde zonna nga emulaba omuliro ngaemulaba nsudde ng'egye gukuttemu baganda bange bakyali bange naye abasajja bagezezaako okudduka mangu nnyo bajje bakole ki bazikize omuliro so ab'ebitiibwa mu bitundu ebyenjawulo oba awamu oba ewalala so tulina okuba nga tubikwasaganya bulungi nebaza poliisi nebaza RCC okuba n'abakulembeze b'ekitundu okuba nga basitukiddemu ne bajja wano okuyamba abatuuze sebo mwami RCC tukwebaza tovanga okwo okuyita obadde wala naye okozesa obuvunaanyizibwa okuba nga osobodde okutuuka wano mu budde ne poliisi okutwaliza wamu ne militale beebale nnyo beebalire ddala bambadde awo ngenza olaba nga ba afuso ne ba ami nayo tebeetagisaayo ate embizi nazo tezirukuzeemu bulamu yefudde eyimiridde embuzi efudde eyimiridde nga n'amagulu gali waggulu katonda agamba embizi ebadde eriranye ekyaki babona nga ekyaki eweddewo abasamaliya tebusikadde tetumanyi oba wali babadde baatolose embizi ebadde eriranye ekyaki banange nga kikwatabaza poliisi nebaza RCC okuba n'abakulembeze b'ekitundu okuba nga basitukiddemu ne bajja wano okuyamba abatuuze sebo mwami RCC tukwebaza tovanga okwo okuyita obadde wala naye okozesa obuvunaanyizibwa okuba nga osobola okutuuka wano mu budde ne poliisi okutwaliza wamu ne militale beebale nnyo beebalire ddala omuliro nze nguwulidde okuva emabega ssaawa ng'emu tubadde tukola emirimu gy'obutetubanze omukulembeze w'abakyala mu katale tubadde tulina bye tuliko okubina okuyambako kesisi okujja abantu ku makubo tulabidde omuliro ne tutambula ne tutuuka wano wenkulabye eringamba nedda ankubira RCC naye mwebaza naye akutta obudde n'atuuka wano ekoze kinene nnyo nnyo okuyamba singa si poliisi n'ebintu by'abantu bino ebirala bulijja balibadde babikoze eki balibadde babibbe era tugyebaza ku mulundi gwo neekoledde eddala ekisingira ddala eky'amaanyi kuba kino ekitundu kyatuli mu kitundu ekibi ekirimu abantu besobola okugamba nti abagala okukola musawo z'abannaabwe naye tubeebaza tebakoze omulimu munene nnyo okubanga basobodde okukola ki okutuuka mu budde ate ne bateekawo manipawo n'omuliro baguzikiriza ebintu bingi osanga byaliyidde n'amasomero gonna gaaliyidde tweyanziza emabegako mbadde mu kitundu ky'egayazambi amasomero omukyalo n'amakubira n'agamba nti oli RCC egayaza omuli okukupe wano kaleerwe mu makerere feri nange wakubwentyo neninya bodaboda yogayoga kipayopayo nga ntuuse wano mu kutuuka wano tugendedde ddala butereevu nendaba kyamaani w'ekyalo bagita guluho kagenyi lukka RCC ow'ekawempe embeera eno ngitegedde oluvannyuma lwa ssaawa emu okuva kati emabegako mbadde mu kitundu ky'egayazambi amasomero omukyalo ono namata nankubira naŋŋamba nti oli RCC nti ndigayaza ti omuliro gukutte wano kaleerwe mu makerere fere yanguwako bwentyo neninya bodaboda yogayoga kipayopayo nga ntuuse wano mu kutuuka wano tugendedde ddala butereevu nendaba kyamaani w'ekyalo ekyalo bakiyita Good Hope ne mubuze ekiyinza okuba nga kyekiviirireko omuliro guno n'agamba nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso naye nga mukadde kano bateebereza oba amasannyalaze nga waliwo yawayalinza obubi oba si ekyo nga guvudde ku sigiri ey'omuliro naye nga nebaza poliisi ne basekita komanda bonna DPC n'aba fire brigade bakoze ekyetaagisa okulaba nga embeera edda mu nteeko era wenjogerera tusobodde ogukonteininga twebaza mukama nti tewali muntu n'omu akoze eki aluguzeemu bulamu. Amanya sali Isaac Keith ni mukulembeze kusooka nja kusasira abantu abafunye enjega ey'okubeera nga bafiiriddwa emmaali eri mu bukadde n'obukadde naye nga kino kyo kiviiriddeko okubeera nga abantu bo butuufu bafiiriddwa sente mpitirivu nnyo naye nze ng'omuntu atunulira ensonga nja kulaga kiki ekibaddewo ekituufu. Okusooka bw'otunulira access poliisi ino yalibadde erwana etya enguudo mu butuufu access okutuuka ku muliro ogubadde tebadde nnungi
nti waawo ntino ebiseera ebisinga tumanyi tunenya 100%. Naye poliisi egezezza ku kyesobola naye nga okulaba nti emmotoka okutuukira ddala abadde enjega olaba nga babadde balwana bulwanyi okukola ky'okutuuka. Waawo ntino wayinza okubeera nga batuuseemu leeti muko naye ekimu ekibaleetedde okubeera leeti nti mujjukire n'enguudo zaffe jaamu mungi nti osanga jaamu nti emmotoka z'omuliro ziva ku fire station ekibuye okutuuka wano olaba nga omuliro nga era gandibadde gudduse. Ekirala nti awantu wano wakolebwawo ebintu ebirimu emifaliso girimu component ya petroleum olaba nti n'omuliro gubadde okudduka ku speedi y'amaanyi nnyo okulaba nga gutwala ennimi nga ziba nga zitambula nnyo. So ebyo ebimu ku biviiriddeko naye era gavumenti sijja kulekeraawo kuginenya nti one tubadde mu kaseera k'ebyokulonda nga olaba nti procurement gyebadde esinza okukola ebadde esinga kukola ebimotoka ebizikiza muliro nti baguze ebimotoka ebizikiza omuliro ne babiteeka kumpi buli wamu wano waffe wennyini tuuka ku roundabout zonna kuliko ebimotoka bizikisa muliro ebitaakola nakukola kubanga bali basuubira obujagalo ne butaba nawo nti ebimotoka ebibeerawo awo baba wala wensi baba biki naye ng'olaba nti bandibadde bagula ebimotoka ne bagula ebyomuliro ate ne bagula n'ebino ebizikiza omuliro kwakati saawa eno wandibadde nga buli station wano naddala awantu awali abantu abangi wandibadde wakitise ekimotoka ekizikiza omuliro nga kimu naawala n'okibeerako kimu naye okubeera nga buli station ndi wamu ku fire station nze ndaba nga tetusobola kulwanyisa muliro. Ekirala olaba nga gavumenti egamba terina ssente yandibadde at least eraba buli station ey'amaanyi nga wola Kawempe Nansana wonna nga waliwo emmotoka ezizikiza omuliro naye bo batunuulidde nnyo bintu bibakuumira mu buyinza ddani okunoonya ebiki ebisobola okuyamba abantu. So gavumenti yeetereze abagiwa amagezi batandika ogiwa amagezi nga bagiwa amatuufu okulaba nga tusobola okutaasa emmali ya munnayuganda wakati olaba tunuulira abantu basinga bakomye abantu tebalina kibazaako naye kati ogenda kwesanga nti bajja kwagala n'okuzzaawo ebintu ebyo gavumenti ebamme pulaani bagambe nti wano kati muveewo buvi nolwekyo ndowooza tukole ebintu nga tunuulira munnayuganda tukole ebintu nga tukola ebintu nga tukolera mu Uganda ey'enkya ddani okulowooza nti nomukola biki ebibeezaawo abakulembeze bammwe mu buyinza naye tusaasidde nnyo abantu abakoseddwa mu njega eno. Minisitule y'ebikwata ebiraze essaawa eno yandibadde yatandise dda okujja okukola assessment okulaba abantu bameka abafiiriddwa ebintu byabwe n'abantu abalala naye mu Uganda wano buli kimu kisoboka ffe Nansana luwalaba ekyagwawo waffe naye tusuubira nti nno minisitule y'ebikwata ebiraze ejja kuyamba ku bantu naddala bano abantu abagobebwa mu lubigi naye terina kyeyayamba otunuulira abantu abadde nga babeerawo abantu Berusanja abantu baawa bonna obalaba nti bakyakaba bukaabi nolwekyo mu ggwanga liri eryagaliza bantu baayo lwandibadde nga saawa eno bali mu assessment n'okulaba ki ke basobola okulaba nga basobola okutaasa bannayuganda naye beera bajja kukoma byakwogerako bwogezi kugamba bugambi nti ate temwakola bwe buti kunenya bunenya nolwekyo tusaba wekiba kisoboka Prime Minister's Office eyambe ku luno ku bantu baffe abasobozi bano okulaba nga esobola okubaga kubanga bayinza okutiraba ng'ekitono naye abo nabo bongerako ku income kibayita domestic sente ziva mu misolo gino egyawaka kibayambako okwo naye mu Uganda bano abantu batunuulira abantu bagagga bokka omuntu ali wansi tatunuulirwako. Awebale nnyo webalire ddala kintu kya bulabe nnyo nti abantu neesaanawo nolwekyo nkubiriza ba landlord nti tuyinza okuba twagala nnyo ssente naye tukole ekisoboka kyonna nti bw'oba otunda oba bw'oba owa ground rent lekawo access emmotoka weesobola okuyita kiba kya bulabe nnyo naye njagala kwebaza mulundi guno gwokka nti yadde fire brigade eruddewo okutuuka naye bw'etuuse ekozeseza obudde butono nnyo okulaba nga mali y'abantu etaasiddwa n'olwekyo nkubiriza abantu nti tubeere beegendereza nnyo mu kuzimba tulabe nga tulekawo access obwo tuba tufunye obuzibu tulabe nga tusobola okuyambibwa. Omuliro ne guddamu ne gwaka. Baba.